mu disitulikiti y'e Mubende ssente za gavumenti babadde si ze baliko olw'okuba nti bo okusinga bayimiriddewo ku bulimi na bulunzi era emmere e Mubende si kye kyalibadde ekizibu wabula ebyembi bano ekyeyo ekimaze kati emyaka egisoba mu 2 kye kizibu ekibasuza nga bakukunadde nga lumonde mu kikata. Omusana gutukosezza kuba oba otunuddemu omusana gwakidde ddala kasooli tumusaayi busaayi ne tumuwa abalunzi b'ente kubanga abalimi bonna tewali wafisi z'ensigo tajja gisinga omuddo gw'ente teguliiwo. Bano ng'okusinga obulimi babadde babutambuliza nnyo ku butonde bw'ensi bagamba nti balibanga we batuuse bandibulwa ekidde eri omumwa. Weesanga ng'omuntu mupangisa apangisa yiika 2,000 bw'amala okupangisa ataddeko eddagala ataddemu abakozi abagenda okukola mu kasooli oyo kyokka ate ku nkomerero takungudde n'akamu n'akatono ate nga alina okuddamu okusasula abamu ku bo balina zero mpitirivu. Bw'otuuka eno emisiri gy'emmwanyi kasooli n'ebirala byonna bikaze nga kati babakanye n'eddimu lya kwesomesa nkola ya kufukirira. Akulira eby'obulimi n'obulunzi e Mubende Fred Kisaache agamba nti kye kiseera gavumenti ebadduukirire naddala ne tekinologiya mu by'obulimi. Oluusi tebikwatagana kakati ogenda okusanga omulimi asimbye kasooli asimbye ennyaanya zibulako omwezi gumu zibale ekyeya ne kijja gavumenti negamba nti nekyo tulina okisalira amagezi. Wabula ono asabye n'abalimi okufaayo ennyo okuyiga enkola y'okufukirira gavumenti egenda okutuuka eno nga buli kimu bakimanyi. Kubanga enteekateeka ya gavumenti egamba nti ekolera system nga tesukka yiika 2.5 ku level eya apafukirira ku level eya wansi era nga tufukirira ebintu ng'ekisinga obukulu system eno ogikozesa olina okuba n'amazzi nga tegakalira olina okuba wookolera olina okuba nga olina ekirime kyokola nga dakivaamu ki ssente. Ekuba omunaku tekya babadde bakyakaaba lwakyeya ate n'eddagala libakozesa okuyamba ku birime nalyo bagamba ewaabwe lituuka ffu. Omutindo gw'eddagala mufu nti abalimi tubonyeebonye abalimi bali mu looni abalimi omusana gubokyeza ate n'eddagala lifu. Irrigation system ejje tugikole nga pilot project abantu bagirabireko ate batubuulire asobola okwagala kyekolera ng'omuntu yakikola atya. Titus Jemba, BBS Telefina, agesigika.